Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaniriza nnyo ku program ya Fene Ngazi program Konooweka Youth Program. Program eberayo buli lunaku lwe twapulodinga waako ono. Tugenda gamba nti saabwezi tetugaga nti lunaku bwe ruti but we tuwulira nti tushootinze ne twapulodingayo waako ono ku all social media platforms zaffe okuli YouTube channel okusubscribinga okuli Facebook okuli Twitter okuli n'emikutu emirala gyonna. So ekintu kino tukikola okuba nti tubatuusaako omulamu ogutambula mu community. Weewaawo olunaku olwaleero era nga bulijjo sirinzeka ndi ne mukulu wange mukulu Issah Katungulu awamu nange Ssembatya Ibrahim kubanga mbanjuza program eno nga ngibatuusaako. Weewaawo omulama gw'olwaleero gwe tugenda kudiscussingako investment. Omuvubuka yandibadde ainvestinge atya. Tulabye abavubuka bangi nnyo ebiseera bingi bafiiriddwa mu kintu kino. Bangi bagenda abweru ne bakola ne babulwa engeri gye baza ssente wano kuzinvestinga. So omuvubuka yandibadde ainvestinge atya. Akasente ke naabira nga takafiirwa ne kasigala nga kakyasobola okumuyamba ne kasigala nga kakyasobola okumubeezaawo mu mbeera yonna. Wagenda abweru n'atoba bwakomawo n'abaako kyakola. So kyekitugenda okudiscussingako kampe mukulu wange omukisa ababuuzeeko then oluvannyuma tutandikira awo. Abalungi baffe ab'ebitiibwa bavubuka bannaffe bainvesita abato bankuba kyeyo abayiribi namwe mwenna abagezaako okulaba nga mugatta omuwendo ku ggwanga lyammwe nga mulwanirira ensi yammwe nga mulwanirira ne famire zammwe we mulwanirira okulaba nga ensi yammwe eyimirirawo nga muyita mu bukozi muyita mu buweereza nga muyita mu kukyusa nga mukuta emisubbaawa egy'essubi mukuta emisubbaawa egy'obuwanguzi nga mukuta emisubbaawa egyokulaba nga famire zammwe ziyimirirawo mu bitiibwa mu bukozi. Twebaza nnyo pozi nate ne tunakuwalirako bannaffe abo batufuddeko olw'ekirwadde kino ki coronavirus n'ebirwadde ebirala nate tubasaasira nnyo mikwano gyaffe baganda baffe bannyinaze bamaama bataata ate tuuzaamu abaanyi mwenna abakyali abalamu okukozesa akaseera ke mulina ng'ake ak'omuwendo kulaba nga mulina kye mugatta ku ekyo olwabo bannaffe abaatusookayo oba abatukulembera tubeeko kitugattako. Weebuuza ensi yo gikoledde ki nga tunagibuuza kyekukoledde. Mu mbeera yonna tulina okusomozebwa kwa njawulo naye tulina okusigala nga tuyimirira. Ekigo ekimu tekirobeera mwana kutambula. Tubaniriza nnyo Konooweka Youth Program ne muganda wange nga bw'omwanyizi wa program nga bw'abategeezeza. Akati ensonga enkulu ya kuinvesting wiiki eri twalabanga sina minisita yali omu ku bantu bano abakwasaganya ensonga ezo eza immigration simanya abantu kufuluma agenda abweru kukola ekyeyo ne babako companies zebayimiriza nti companies zino tuzigyeko license olw'ensonga nti batambuza abantu mu ngeri etali y'amateeka. So era bwe nayogeraku n'omu ku mukwano gwange nagamba nti tufuna nnyo obuzibu bungi nnyo mu kugenda aye n'okudda emboozi ate mu kudda mutya nga atodda waka nti ate akasente ke tukola olumu bakalya tuwulwa engeri gye tukainvestingamu. So tukoze tutya okulaba nti akasente kano abavubuka bano ke bafuna bakainvestinga batya wano ku Burundi. Oba challenges ezimu gye yasooka okungamba yangamba nti eri tosobola kutereka sente wozitereka mukama wayinza okujja n'azibbamu oba najja nazikwewolako nakugaa nsooka ompeeko tulabe then ayinza wano tebakukkiriza kugulawo bank account eri saidi eri kati ate obusente obusindika wano abamu baba babulindiridde kubulya ogenda okudda nga obadde emyaka gyo gijjo naye nga kyolina kyolagawo nti kyo kintu kyokoze. So ate nga bangi bafeesinze ekizibu ekyo. So nitula nga kizibu kya investment omuntu waba atandika okuinvestinga wa wayina okutandikira. Mbazi ku investment ebiseera ebisinga
tupulaninga tumaze funa ssente ekintu oluusi kitaba kirungi kuba olwedde obeera ne excitement oluusi ofunye ssente zotakola ki zotafunangako. Yes, obugagga bw'omunaku kwekolera alina ekyo kyoterese kyosobola okutereka nakyo kisobola okuba nga kigenda kukolera obugagga. Tukola emirimu egy'enjawulo abamu tuyita mu kutereka naye nga bwobadde specific nti baganda baffe bangi abagenda e Bulaaya abagenda mu nsi ez'enjawulo okukola akasente kaabwe balina ku investinga mu ki. Ekintu ekisooka nandibakubiriza okuinvestinga mu real estate. Ofunye akasente ko sabayo liivu oba akaseera k'okuwummula ka mwezi 2 naye nga mbakubiriza nti olina okugenda okuba ekyeyo oba okunoonya ssente ng'olina ekiruubirirwa n'ebigendererwa. Omanyinza ekintu teeno first of all olina okusooka okukola ewantu 1% noga nti ogenda kugula plots. For example, mulimu abagula plots ne batandika okuzimbamu amayumba ag'abapangisa. Nomanya nti oguze space yonna gy'oba osobodde mu busobozi bwo n'ozimbamu ennyumba ez'abapangisa okumpi n'ekibuga oba mu kibuga, kuba ennyumba z'omu kibuga tezibulwangako bazisulamu. Ate ekyo ekintu ky'osobola okuteekamu ssente nga kyabulamu bonna. Atadde ssente mu mayumba mu kuzimba amayumba g'abapangisa oba amayumba ga bizinensi takolangako loss. Ate ennyumba eba ekisobola okulabirira n'omanya nti emyaka gyange 2 egisoose oba ogumu oba emyezi 6 njiguzeemu ekintu ekyebbalirwe nti kiikyo. Ninawo emizigo gyange egy'abapangisa 5 oba 4 oba 3 okusinziira ku busobozi bwonna wawo oba ofunye. Nomanya nti obanga ogenda zimba nnyumba ekyokulabirako nti nnyumba ki etunda. Ebiseera bino webanga ogenda zimba nnyumba ya kibuga, abantu b'ekibuga baagala nnyo amayumba agali self content ng'ekinabiro kiri munda. Nofuna omuzimbi omulungi atagenda kutawaanya era tagenda kukolera kintu kitaliiyo. Nofuna omuzimbi n'oyogera naye bulungi kuba tolina ssente tojja kufuna kampani ekuzimbira. Nofuna omuzimbi omulungi n'asobola okukolera omulimu n'akubaliramu n'olaba oba oyita. So n'oteeka ssente olaba siga nti gundi omuweereze ssente ataziti kuba tufunye cases nyingi omuntu akola Bulaaya ate simanya n'aweereza ssente omulala n'azirya owa Luganda mukwano gwe n'azirya kuba naye osanga nga alina ebizibu bingi nga talina bugumiikiriza. Naye kiba ekirungi nti n'obeera n'akawunti kati akawunti osobola okweyalinga ssente ne zijja ku butereevu ng'okozesa internet banking. Obanga okola ssente naye nga ssente zo zikola ki zijja butereevu ku akawunta yo. So nofunamu akaseera ak'ebbalirwe noba nga ssente zo osobola okuziteeka mu real estate mu mayumba oba okugula amataka. Naye n'okola inspection wogenda okugula n'ogezaako okufuna amawulire agakwata wogenda okugula notagula mpewo kuba n'abagula empewo nabo bangi. Ambagulira ku WhatsApp, ambagulira ku masimu nakuba ne transaction naye nga nekyagula tekikola ki tekimanyi. Oba kale yes wadde ensi yayonooneka era ofunayo omuntu gweweesiga kuba togenda beera wasobola okulondera ebintu byo oba asobola okuwa amawulire agali ku ground amatuufu. Naye nga kiba kirungi nnyo nawe newenyigiramu kuba kino kintu kyo. Nomanya nti emyaka gyange 2 ninako kyensobodde okukola ki okutuukiriza. Mu bulamu tulina gye tuyita major ne minor. Major nomanya nti waliwo ekintu kyolina okusooka okusosowaza nekisooka kino ekyokubiri kino ekyokusatu kino then oluvannyuma n'okola ki notunya na buno obutonotono. Waliwo ebintu kye tuyita big dreams ebirooto ebinene n'ebirooto ebitono. So sooka ku bino ebinene nobyachievinga bwotyo n'ogenda ng'okola ki weewo obuti. Okay, kati omulimu katini nnyo waliwo kyenjagala okubuuzaawo naye omukulu wangamba nti akadde katujira kati omulimu katinze nova tukomewo. Tubakulisayo kuba mu bulango obwo kimanyi obulango bwaffe bukyali butono tuyisaawo kantu kaffe katono nnyo kulanga kyaffe era
sigale nga program tekuva mu bwongo Konooweka youth program. Weewaawo tubadde tukyali ku investment naye ndabye nnyo abantu abajja nga bainvestinga mu bintu bino. Oli nainvestinga mu mayumba, oli nainvestinga mu ki, naye amayumba ne gasigalawo nga tegakola ki, tegalimbana. Nyumba nyingi nnyo wano, estates nyingi nnyo zebazimbye. Naye ne weebuuza kati ssente yaziteekera kyabo nga tezirina kyezimuyamba, temuli kasente kavaamu, temuli basulamu. Naye nga wooziraba weziri ziri awo okitegeera nga kasente yakateekamu tetuganye era nga neweyagula weewo okitegeera nga newasalawo nti atonde sente era ajja zijjayo okitegeera naye era ogenda okulaba nga yields kuba sente buli ozikwaya n'ozikuumira mu kintu zibanga ezifudde nabeera nga ekintu akitaddeawo naye nga tekirina kyekivaamu wadde mututalina ekintu kirala kyayizaga kino kyenyinza okuyinvestinga muteekemu sente ng'oggyeko kino ekyogamba nti no ntadde muri your estate kozi buli anaava abweru nga ajja ateeka muri your estate noli anajja anateeka muri your estate noli najja anateeka muri your estate abanapangisa banaava nokitegere nga already tulina ne companies eziriwo nga zikola mulimu okitegere ate nga ze nnyingi esawa ya leero bw'otambula kati ekibuga kyonna kijjuddemu estates wakiso yonna erina kati agenze naye abuna estates zezijjuddemu okitegeera ate ng'olaba nti ezisinga nkalu temuliimu bantu kakaki omuntu avudde wabweru yandibadde nga akasente ddala akateeke buteesi mu investment nti agamba nti akatadde muri yo estate oba waliyo ebintu ebirala byandibadde ateekamu akasente genaganda waayi bwemaga sijja kusobola aye waliwo n'olumu akasente ngaakasente kafuna tekamusobozesa kateekamu estate nga ekinene nnyo anaaba azimbye agenda gulayo akatakaawo amala okukagula tegeka akayumba kakidda kimu abeereka naye nga si estate okitegeera kozi ndabyeko mukwano gwange yalive wabweru n'azizimba naye gyeyazizimba azimba bushenyi naye ne kati tezirina kyezimuleetera wadde ziri awo naye nga yateekamu sente ate sente obutali busente yezituulaawo sente zonna zonna zatuula ne kati newaba yagaddeka kapito okubaako kyekoera tasobola so omuntu yalibadde ainvestinga mu kintu kimu oba waliwo n'ebintu varieties ebintu byayinza okuteekamu akasente mpozi kwekyo webale nnyo wenabadde nnyonnyola nagambye nti otunuulira ebitundu ebiriraanye ekibuga oba capital nti nga Kampala nomanya nti Nansana tutunuulira boyogerere ebintu ebiriraanye ekibuga nti amakulu abantu buli lunaku baagala okujja mu kibuga kuba wali ettooke wali omuddo ogwa kiragala kyebayita green pastures aba mu kyalo tebajja na sente zegulya mayumba oba balina okufuna webasula kati gwe olina okufuna amawulire olina okukola research okunoonyereza nti bwembazimba ennyumba nga ngenda kuzimbira muntu w'ekibuga erina kufaanana etya nga wenagambye nti erina obeera self contained oba yalaba kuwa sente zikola ki ezitegerekeka oba asobola okuzimba luumu emwemu wona asobola okuzimba luumu zebbiri kati muganda wange kubanga oyagala kugula mu kyalo aye toteekayo obuyumba bw'abapangisa oba omukyalo olina kugula kifo nga kigazi wogenda okulimira oba okulunda omanya nti oguze ekazo 5 oba 10 oba 3 nomanya nti ezo zakulunda ogenda lunda mbuzi embuzi kyekintu kyekimu kyenkubiriza abaganda baffe bonna abali eyo obanga oyagala kutandika kulunda gwakufunye sente zo mukuba kyeyo oba oziyiza mu mbeera ez'enjawulo gula ekifo ng'ogenda kulundiramu mbuzi bisolo nakulima ogenda mu kyalo kuba mu kibuga tosobola kulundirayo nti oba mbuzi kugira nga olina space ennene naye mu kyalo sooka ogula ekifo kyekisonderwako omanye nti ebiwandiiko ebituufu obifunye nti yes then olonyereze omanye nti embuzi ogenda tandika na mbuzi enkulu ezigenda okuzaala omanye nti wemba lina embuzi bweziti nteekamu ennume meka ofuna amawulire ago nti embuzi ezaala bbanga ki ononyereza amawulire osobole okubanga nti omanya nti sente this time around nafunye zakugula eka 5 nomanya nti ekyo kiwedde noddayo notandika okunoonya sente ez'okugula embuzi ezigenda obeeramu eki mu faamu ye gyogenda okukola kuba embuzi kyekimu ku bisolo ebitatta sente tebitta sente embuzi tegwangako katale $25 3 embuzi emu akatale k'embuzi tekabulanga tekagwangako ng'ebintu ebirala nti nyaanya simanyi ate balimye nyingi gundi yali kwana boxi ate kati ezisaze eri ku 2 eri ku 15 faaji mungi kitegedde kati
embuzi soka ogula ekifo ogenda ozirundira togenda togenda lundira mugundi mulimu abala nga balina omukisa nga balina family zaabwe baba family members nga alina taata we alina maama we alina muganda we nga alina faamu n'agamba muganda wange Ibura nina embuzi zange 20 zenjagala nundire mu faamu yo ne bategeeragana natandikirawo then nanoonya sente zigula ekifo natransferinga ki embuzi oba ente then olina okutunuulira nti obanga ogenda mu byobulimi olina otunuulira kyebayita mixed farming titobeera ku kintu kimu nomanya nti olunda embuzi zo olina space nomanya nti mu mbuzi olina okwongeramu endiga mu mbuzi notabikamu endiga nomanya nti olina okuba ente zo zetaaga space emala teziriira nga embuzi weziriira so nosoma ekintu nononyereza ku kintu kikyogenda okukola kusinga okigwamu obugi olwokuba ofunye sente kuba olusi bajja kukozesa ensobi olusi okola losses ondawe naye nga ekintu kyenyinza okurekomendinga ekirala abaganda bange mwena abali eyo kwe kufuna ettaka ngaosogenda kulundirako embuzi oba ebisolo ekirala kulima oba ebintu ebitasala nomanya nti oba olunda embuzi nobufuna ne space gyosobola okulundirako enkoko notekayo abaana ababeerayo oba nofuna muganda w'omu nomuwa omulimu kuba ogwo nagwo omulimu akafa mirimu tumanyi gimu gye office gwe mulimu nosiba ettaayi si gwe mulimu gwokka olusi naffe tubeere no mu office naye nga tetubala ebintu byokukola mu kyalo tubala okuzimba ku mayumba agabapangisa manya nti wenfuna zino sente oba wenfuna salary loan oba wenkola project eno nekola bulungi oba wenkola consultancy yange no contract gyenfunye zino sente zigenda ovaamu ngenda zigulamu kino kubanga already olina obulamu obutambuliza nti olina ebiruubirwa n'ebigendererwa ebikufuga sente wezinajja tojja kuziteeka tojja zijooga nandikoseza nti mu mabaala naye kati amabaala bagagala ogenda gyogerawa tina ogumuloka gwange ogunene ogenda guvuga ogutwalewa saawa zino era okomaawo nojja nogulabako nokolezaamu omwana naginaaza oba gonafuna obudde noginaaza nazaakaawo naye tolatulamu awo nogikomyawo netekyagasa ogenda givuga ogenda ogyogerawa pozi ogendako ku beach awo nolya ku kyenyanja nokomaawo nogamba obwo obulamu nti amakulu olina okubeera n'ekintu ekikipinga nga wooli ng'oyagala obujjanjabi osobola obwetuusaako obulungi oyagala kunywa ku mata ng'oganywa baganda bange mwena abaleeyo banyinaze baganda bange mwena abalenzi nti buno bulamu bwe tulimu saawa zino abaganda bagamba nti enviiri enzirugavu zezikoleera enjeru buno bulamu bwe tulimu mwe tulina okulowooleza biki bye tulina okukola oba n'okuteekerateekera obulamu bwaffe obw'ekikadde imagine okaddiwe ng'oli muzigo imagine okaddiwe nga tewali akufaako imagine okaddiwe nga tolina nawe ojja ekikopo ky'amata tolina kavuzi wadde akate ng'oli awo so ebina bina tulina tutandika tulina kubirowoozaako kala naye ne tubikolera ne tutakoma kubirowoozaako bulowooza ne tugabana ne bannaffe n'owuliriza Konooweka youth program ekuleetera ebirungi ebirungi okuleetera puroguramu ez'omuzinzi n'owulira bannawe bakubaganya ebirowoozo n'ofuna amagezi n'ofuna okuddibwamu ku bibuuzo bye weebuuza nti awe mba nfunye kasente puroguramu yinagirabye osobola okugula akataka kange mu kyalo nentandikirayo okulunda obumiru oba okulunda embuzi kyona kyonna okusinziira mu busobozi bwo okusinziira muki muntu gwakuma wakwata tulekerawo okwagala obulamu obulungi nga ate tetubukoleredde mbula muganda wange olwokuba alaba nvuga okumaloka ogunene naye agala guvuga enkeera nga alina kutegekayo obutayimba obugumu katukomewo kati program tugimalidde mu giya ate era tukomeddewo mu giya weewaawo tubadde tukyali ku nsonga ya kuinvestinga nakulunda naye njala tutunuleko kono ankuba kyeyo ng'agenda nakuba ekyeyo kye n'amala nadda
myaka 2 ate namala naddayo after 2 years nadda namala naddayo after 2 years nadda oyo enkoko zino abaana nazibala ate nga kuba mbuuzizaako ku bantu abalunda nabo bagamba nti faamu yeetaaga obudde yeetaaga omuntu nga waali okitegeera okusobola okuba nga ogifunamu bulungi kati omuntu oyo agenda nadda yakola atya okulaba nti nno nga amaintaininga kino ekyokulunda ate asigale nga akifunamu because si kuteekamu buteesi nga tokifunamu wabula twetaaga obeere nga okitaddewo naye nga sitiiro era osobola okikola ki osobola okifunamu yo omuwa magezi ki webale nnyo kozi nze kinsinga okutegeera ekintu kyotalina budde bwakyo tokitandika obanga otolina budde bwa kintu tutawaanya tandika ekintu nga mayoge nakikola ki kuba ebintu byosobola okukola nga tolina budde webiri bingi lwaki okola ekyo ekikwetagisa okubeerawo ate nga togenda kubeerawo kitegeeza nti ebinaaba tebitambudde nga bw'oyagala ogenda kunenyani oba tolina gwogenda kunenya so ekintu kyotalina budde bwakyo mba nsaba nti tokitandika kubanga ebinaaba biyitidde oba ani ogenda okunenya bigenda kunenyezebwa kwani so kiba kirungi notandika ekintu ng'olina obudde bwakyo awo osobola okifunamu oba ofuna omugaso gwakyo okusinga otandika ate toliwo kati ebyo biyinza okubeera mu real estate kitetagisa kubeerawo nnyo ekyo kikwetagisa just muntu kulondoola na akawunti kubawa nti akawunti eno kwemuteeka ssente kati ebintu byatereera nti online banking omuntu ateekayo wali kasimu nofuna email yazedda nibola yakayingiddeyo oba ka message email message twetaaga na manager email message abalala nebebeera nti waliwo enyumba gundi whatsapp risiita giteeka ku whatsapp node wano banka ekuleetera kaso registering online banking gundi ekuleetera natugambye ekirala ya ICT omuvubuka asobola nga sente zosobola oziteeka mu ICT tulabe kati entambula nga yakusimu nomanya nti tulina safe border sijikubira kalanga kuba tulina tusasula nomanya nti waliwo apps nyingi ezikozesebwa ez'entambula deliveries ebintu byonna okubijja mu katale obitwala customers ti abavubuka bangi batandise apps ezo thats ICT innovation tola kozesa simu ye nakubaako byalagiriza ne babireeta n'asasulirawo ku mulyango thats an investment notaddemu sente zo n'okola app eyo otandika okulyawo sente zo olina akola app nga ya advertisement nga yakulanga buli alina bizinensi ngaakusasula ICT otaddemu sente zo capital wo nolya sente zo ezitalina alina anti oli atandisa omukutu gwe ku YouTube kasoba nga osobola ofuna audience YouTube netandika okusasula sente kyewetaaga ye content omulungi n'ebikozesebwa netandika okufuna sente zo ng'abayimbi nga comedian tubalabyeko essawa ya leero bali mu mbiranye esente bazifuna naye twebuuza sente baziteeka sente bulungulabaga kuwakola ekifulu kimu ebivulu bibiri nonti yakubya obukadde bwe buto naye essawa ya leero abaali badde bali obulungi nga tebakaba be basinga okukaaba mulimu abakaaba akajanja mulimu abakaaba nti balina abantu bangi abatunuulidde olaba muyimbi omuyibula neyibula nga alina family z'abantu 100 zonna zimutunuulidde yesi ngaafuna ssente naye nga tezimala kati aba alina okukaaba ekirala aba alina obulamu bwe yeemanyiiza tagenda muwino tagenda ku midala gy'ennyaanya takola kyoba okitegeera that life omanyi wano omuntu ayimba olimba ne limusooka mu mayumba g'abantu naye nga ssente tanabakola gundi nga tebitaalinga kitegeedde fenolola muntu nolowooza alina sente nga talina ate n'abantu bali tebanaba ku embracinga digital platforms zikozesa ti ntunda ntya product yange oba brand yange nenjifunamu ng'ejja sayimba obuyimbi nga kuma ku sente za stage aba management nga management yemukolamu ssente naye nga ye mwavu kubanga talina handler
tayalowooza kimala kukitegedde nobeerawo nga bakukolamu naye nga tokola kitofunamu era tubalabye nga bakolayinagamba nti ono yabba simanya YouTube channel yange nga ate yagibadde that means bali bakolagana mu luberebere ne batabuka bamugabana nefuuka ekizibu nga controllinga YouTube omulala yes yafunayo kyaliwe yamucontrollinga tebalina na agreement wakati waabwe gentleman's agreement nga managingira ku gentleman's agreement nga sibya kyali anti yoyo kyali amakulu tewali kiwandiike wabula nti kyali wange Ibula muto wange Ibula ajja kungira kati Ibula ituukeyo maaso nalabanga akasente kajja obanzi nenyomba munenga content naye nga bintu bitambula naye nga ate otuusa buswazi kitegeeza nti mu bintu bya Ibula yakifunamu si byakubeerawo nkyobire because ono muganda wange ne waba muganda wo mugende ku pepa wakawali kuba business togigatika na Luganda ako kadde mbakawulire business togigatta na Luganda wadde Ibula muto wange tuwandike nti Ibula ng'omuntu yenna gwe nakolagana naye webweru ne business Ibula yatuuka okunziba nasobola muwabiramu ekikolwa kika ne wano en agreement mateeka ge gakola Ibula wadde muto wange naye anzibye bweba bituganya okusootingibwa wano netugenda mu mateeka Ibula ngaasasulaseleza ne Ibula ajja kutya okumpisaawo kuba kimanyi tulina ekiwandiiko ekitufuga okitegere kuba abayimbi bebasinga bwe bali aleeta muto we ye driver omulala ye manager we otegedde mulala yakontrolinga mukiro gwa YouTube tukonguludinge kati nosanga nga ebintu bitabuka nekwata omuliro abavubuka bawa amagezi agasembayo so abavubuka bannaffe mwenna ab'ebitiibwa twebaza mmwe abafuddeyo okubanga mufuse emimuli okumulisa famire gye muva okumulisa ekitangaala ekyo kigabanako ne bannammwe kirungi nnyo naate mumanye engeri y'okuliretingamu nabo mu kaseera nga waliwo ekiguddewo mu maaso temutunuulira sayidi emu ya ssanyu mutuulire ne sayidi emu eyinza okugwawo kubanga si kirungi kusalawo ng'oli musanyufu oba okusalawo mu busungu bulijjo lowoozanga ku kiki oyagala okukola era kinoonyerezeeko ojja kufuna okusalawo okulungi okunakuleetera okusalawo obulungi naki kyosobola okuteekamu ssente naate n'okumanya enzirukanya yaakyo si kuteekamu bute ssente kuba ebintu ebiteekebwateekebwamu ssente bingi nnyo naye okumanya nti kitambuzibwa kitya kiyingiza kitya risks meka ezikirimu awo ojja kusalawo bulungi otekeyo akasenteko nga oteeka ssente woolaba gye bayita gentleman's agreement tuula wansi ebintu bino kimu kiteeke ku pepa waaka bw'onaaloba oba oteebereramu ng'enjogera y'ennaku zino kikulidde katusinkane wiiki ejja sibe bulungi